Excuse me? Yeah. Okay. See. After he has entered it, please permit this man to take into account. Close. They are not fine here. We need that side beach. How are you there? Ah, you have entered. 900,000 shillings. How much? And the cash, 700,000 shillings. Let him drive forward, drive forward. Let someone be. Put it down. You push. One man, wakuba ndiko koti ya machi ndiye. It's inside. It's already inside. But there is need for one person. Luzira yennyini yawunya kati. Let them go. Tell what you find that place. It's inside. It's already inside. But there is need for one person. There is the officer there. After he has entered it, please permit this man to take into account. Fine. You leave it to us.
Where were you trying that place? Right up, eh? It was it will not fall. Let him drive forward, drive forward. Up. Then now, Ibadde mu kkooti omusajja ye bamusomedde emisango gye 7 era agenze kuwera ennemba nagyo. Mu misango gino bamusomedde bulwana bwe. Bamusomedde okutta omuntu ne bamusomera omusanga n'ebirala galagala n'ebyokubuzaabuza ensi. Emisango gibadde awo ng'era kuba yagizza. Bannamawulire tebakkiriziddwa kuyingira. Mutegeddeko ku nsonga lwaki tebakkiriziddwa kuyingira nga tebaze babeera mu musango guno? Ensonga lwaki tebabakkiriza kuyingira this time round bakozesezza obukodyo obubadde bungi aleme kubuzaabuza nsi kuleekaana nga biri bye yasooka. Leero obwongo obubaddewo nga ekituufu singa si ekyo osanga singa akyaleekaana. Leero ndi mumativu era ndina musanyufu nnyo ku lwa Uganda Police n'omulamuzi kye bakoze. Omusajja ye agenze ndowooza nammwe mumulabye. Brian White alina ebintu byabadde ayogera awo ng'era omanyi amalala g'abavubuka tekabulamu kali naye amaliriza nga ensobi yenkiwa gitegedde. Era wabaawo omuntu omulala yenna ng'alowooza okukola nga Brian White wabadde azze akola abantu. Amateeka gye gali. Yeetonda naye era tosobola kumala geetonda bw'otyo ng'ate watta ate n'omala n'odda ne ku taata waffe atuzaalira abakyala n'otyoba olaba otyo. Mbo bamusonyiwe naye nze ndaba tekimala. Gamba otya nnyo? Olwaleero tukomyewo mu kkooti ki ekivuddeyo? Olwaleero kiba kivuddeyo abadde yeefudde kiwajje bamutemye ebiwawaatiro akkiridde bamututte e Luzira era kinsanyudde nnyo. Olunaku lwajjo wasiibye wano nga tolina kyofunye era ng'omuntu tebamuleese. Tusuubire nti leero oli mumativu n'ekivudde. Ndi mumativu kuba kyendabye kyemulabye. Ndi mumativu. Biki ebibadde mu kkooti awo omulamuzi biki byayogedde? Oli bukodyo bwe mukazi mugezi nnyo olanga bw'olaba abasiniya abalamuzi siniya byabadde ayogera asooka kansolinga nasooka abulirira omuntu kubanga atuuse n'omugamba ndowooza olaba teri munene ku nsi naye lwaki bw'omaliriza ebizibu bino todda mu bulamu bwo obw'ensi obweyagaza Katonda bwe yakuwa. Amubuuliridde ebintu bingi era mugamba nti obadde weefuula wa kitalo sirina kyenkulumiriza simanyi kyewakola gw'okimanyi nange simanyi ne taata we ayinza okuba tamanyi gw'okimanyi kati weekube mu mutima. Kati era yamugambye n'omugamba omuzadde oyo ne mubuulya byanvuma nagakala owulira omuzadde oyo biwamuvuma kati nga lwaki otuuka ku ekyo kati okutuuka mbu muzeeyi nsaba kunsonyiwa. Ekintu kino ekyokugamba nti nsaba kunsonyiwa olowooza tekikoze mu kukakibwa? Ate omulamuzi amugee ti mwetondere tamugambye yamugambye ekimu nti kakkana amalala kakkana bw'oba omaze bino kuba omusawo gw'oliko munene ne kakkanya amalala. Ekyakikansolinza abadde amukansolinga naye ate nga naye mukazi mugezi abadde amanyi nti ayinza okuddamu n'aleekaana amuwanye n'awola. Amuwanye wanyawo n'amuyoyo n'atugamba amukubye akazigo n'amugamba munnange ate oli olabika bulungi naye kudda okuyisa bw'otyo kiva ku ki? Tulabye aziddwa wano mu ambulance atwaliddwawo. Tumulabye nga prison ejoining anti kakati gwewunya akakatanda kwe yeebasa osobola okukapanga mu bbaasi.
obadde mu bbuutu tekajjaayo era tebasobola muteeka mu bbuutu kati bamuvuze direct kyobulaba prison yo yamureceivinze kati poliisi ebyayo kati kunoonyereza birala ate emaze okumunaaba mu ngalo naye nga poliisi ekoze kubanga nze wendabidde nti ekoze abamu abavumye nga nobavuma abasirikale abapoliisi nga bagezaako gamba nti dokita yatugambye omusajja awonye kubanga badde awalira era mbu ayagala kuddawa Lweza mbwera ye leero simanya alina sajjala gy'abadde agenda okufuna bagambye ne Luzira gyeri ate Luzira yesinga abadde bubi n'abasirikale nga talina wawulira bulungi n'abasirikale naye nga byebyo bannange mwebale nnyo mwebalire engeri gyakwetondedde oli wiringi omusonyiwa bannange ekyo ekibuuzo kimbuuza tuyeetonze musonyiwe ku misango gye yakola yeetonze kunvuma anti kubyazza kuvuma byetonze byetonze omusango gwe gulinako obuyinza ye mama bamala gagamba nti nsonyiwa ku mwana wange nga bw'omulaba mu kifuba ng'olidde abinyumyayo tabyogedde kati sobola ntyo nange obyoge tabyogedde nedda gweobadde omanyi nti aligendayo nze mbadde manyi nti akola escape route tubadde tusiiba namuwa nze mbadde manyi nti obukwesiba Lweza akola escape route era nga mala mulabako wano nemanya nti akyaliyo kuba Lweza abadde ajagalanga makaage nakati era abadde asaba bamutwala Lweza tannawona bulungi naye omulamuzi amugambye nti Brian White olaba bakutwala n'ebyo ebiwundu omusango manya munene mulamuzi bwamugambye olaba bakutwala n'ebyo ebiwundu omusango gwe wakola munene kati byebyo Nani miyambo na